mutuyitiddeko ne mukyaje ne bagenda tuyamba tugenda nga tulabikako obulungi. Kasasiro mulongoseza lwa mukagalo kalusembayo mu mwezi goloze ekyo kina kye kinakola. Tujagera tugambe Mukama waffe atongere olunaku lwatukole. Ekibulamu ddala. Tubula bintu bingi ebitiyo bino ebyola Kasasiro kiro birabiseeko lwaleero naye bunaku tebibeerawo. N'enjeeto tulina. N'obusente munanga bulwawo. Kola mwezi noweza n'emyezi ebiri esatu tofuna. Mwanje Beni Kasasiro mujje mu mwala mulese mabbali era malewo emyaka n'emyaka mutulimbalimba nti mulongoseza. Nedda sebo gwe tujjamu gwe lero giraba yiyo gwe tujjamu gwe teka ku loole. Loole ngeze lero lokaluka lwaki tejja buli gye batuze batugamba. Abatuze loole ezijja naye time ezijjamu oluusi tuba tubijjeewo ate ne babizaawo. Kubanga enkola eri tukeera ku makya ne tubitikka bye tusanzeewo. Naye oba wakajjawo ng'ate bazizaawo kale kivuga nti Kasasiro tava ku nguudo. Abantu baffe bennyini balemeddwa okwekubiriza. Tugezaako ne tubagamba nti ku ssaawa bwezi tugenda kujja ne loole tujjewo Kasasiro abamu ne babisigaza mu nnyumba. Mugenda okuvaawo ssaawa 67 nga bazizaawo Kasasiro. N'abatuuze nabo balina okwekubiriza okulaba nga bakuuma Kasasiro waabwe. Kubanga obusobozi obumujjawo KCCA kati ebuyina mafuta wegali. Tusaba mpozi n'amakampuni agamu gayambeko ku KCCA. Kubanga ebikozesebwa oluusi bijja naye nga tebimala. Ate kino KCCA kye yakoze kyo Saturday sembayo mu mwezi okulongoosa. Ekyo kirungi nnyo era abatuuze tusaba kyenyigiremu abatuuze kennyini. Naye abatuuze nga tebatenyigiddemu kiki ekibulamu? Abatuuze twagezaako kubasensayizinga naye ndowooza nga bw'obalaba bali bizi bali ku mirimu gyabwe tebafaayo. Yeetaaga okubanyikiza ekigambo kino nti ekibuga site yange si ya KCCA n'abakozi abagirimu naye n'abantu abatuuze abali mu kibuga yeetaaga bayinyigire mu buyonjo mu kibuga kino. Toyanziza. Mzee ugamba oti? Jendisebo. Bakuyisani. Bamutarwaguma. Mzee. Yes. Ekintu KCCA ekyekoze kino ekya Saturday sembayo mu mwezi gulaba kina kye kinakola okulongoosa. Kiyamba nnyo okubanga abantu abangi. Abantu abasinga obungi tibamanyi tiwaliyo tucleaning up batereka ebisaaniko mu mayumba gaabwe ne babirekayo ne babireeta ekyo ne bayiwa ku makubo. Ne bwe tuba tuze mu nkere eno tugenda nga tusensitizinga abantu tubagamba ngeri gye balina okukuumamu ebisaaniko byabwe balinde Muloka State Council ejja ne bita ku Muloka State Council n'ebitwala. Naye nga mukirininze ku makubo kwokakwoka temuyingidde munda. Ne munda tuyingiddeyo era abantu bagamba ebisaaniko bye bireete biteeke ku motoka. Olwaleero lwokka. Anti it is every end of the Saturday sembayo mu mwezi tukikola. Naye era wadde si clean up exercise tubeera nga tusensitizinga abantu n'okuba nti abantu balina emitwe migumu abamu tebakkiriza gye tubagamba naye nga bulijjo tuzibedde mabega nga tubagamba. Toyanziza. Mpola mpola. Gwe nga tewenyigidde mu kulongoosa. Omukulongoosa nasoose nindongoosaako katono ninvaawo era nakomye nintulongoosa bulungi ntumaliza era tukyesiimiddemu bulungi tusanyuse ojja kulongoosa ekitundu kyaffe kyennakawa era tusanyuse nnyo. Genda eri omusawo okudde ku mulimu n'otuula omusawo takufaako mutulabira omusawo atujjanjaba buli myezi 3 tukwata mubbi tukwata mu byerumiko by'abakazi tukwata mu ssusu tukwata mu ppamba w'abaana twagala eddagala ly'obuwuka buli myezi 3 batukebere bulyoke mutukwata obuyonjo tukola bubi tukwatanga tulina giravusi tetulina gambuulo kitya nsonga maama ono zaayogeddeko KCCA yamaze nga bwe njogedde nga tebanaakutuuka KCCA yamaze okukola order gloves gumboots reflectors obwokuteeka ku nnyindo enjeyo ebitiyo rex nga bigenda kumala abakozi bonna 4,000 era tugenda kubanga bijja mu kiseera kitono buli omu afune bebina nga bimaze okutuuka nga bwe muli mu bibiina byammwe CBO community based organizations tugenda kukola endagaano ne CBO zammwe kaakati tuteekewo akakwakulizo nti buli myezi 2 oba 3 wadde okubeerawo omutema gw'essende kuze tusasula ziterekebwe nga zo zigula ebintu ebyo nga mubenga buli kaseera mulina ebintu ebipya gloves ezitali buno obwaleero bwe tukozesezza obwalayisi gloves eŋŋumu enjeyo obw'oku nnyindo ezikola ku mirimu n'olwekyo buli myezi 2-3 wajja kubeerawo order nga biteekwa okujja ne mubifuna mu budde muleme kubanga mulwala kati ku nsonga y'okuba nti KCCA bajjanjaba buli myezi 2 oba 3 tugenda kugiteesaako lwa nsonga eddwaliro lyaffe erira enaggulu abakyalina lye baatuyambako ne mu kiso aliwo
tujja kubanga tusobola okuba nti waliwo omusawo nga yakola ku mmwe ekyo kisobola okukolebwako kuba omusawo okwenyinyala omulwadde ekyo tebakisoma na mu ssomero buli mulwadde nga bwazze balina omujjanjaba kati budde bwa muntu oluvudde ku mulimu tebamanyi nti oteekwa okujjanjabwa oddeyo okole oba oddeyo eka n'osimba olunyiriri yazze ku ssaawa ennya n'ofikka abasawo tebalina buvunaanyizibwa nti bano bakozi bava ku mulimu ate nga naffe tuli bakozi nga bo akati ensonga y'abasawo kuba abasawo baffe amalwaliro ga gavumenti abasawo tujja bakwatako kubanga bavunaanyizibwa okujjanjaba abantu abo tujja kukolayo enkiiko kuba n'eddwaliro ly'e Bukoto nalyo liri kumpi kuggwa Bukoto Kiswa ttaka ne ndikuyika obadde oyera ettaka ne ndikuyika n'okwata eriiso paka saa 7 kijja kitya ensonga egenda kukolwako kuba abasawo baffe eddwaliro amalwaliro gaffe ensonga zigenda kukolwako silwakuba nti byogerera ku bano bativi ne bana abagenzi tujja sigala nga twogera ensonga zaffe tujja kukola ne ku nkiiko enkiiko entonotono abantu ng'oba 150 oba 200 tukkaanye eyo tugenda otambulamu n'abasawo bantu baffe ate ffe tubasasula nze town clerk w'e Nakawa division mukama wange kino kye mukoze Saturday mu mwezi oloza kisobola okumalawo kasasiro kino kye tukoze kitono nnyo kubanga kyakusomesa busomesa bantu balaga nti bateeka okuba nga balongoosa we babeera tetujja kubanga tusobola okubalongooseza kyetaaga babe nga bo beenyigiramu buli lunaku ffe kye tukola kya lunaku lumu era kivula tufe tuleeta poliisi balabe nti Uganda Police si ya tiyagasi yekka naye eyamba alabe nti abantu babeera bulungi kwebaza companies endala ezizze tuyinza ozoogerako oluvannyuma naye nga kye tukoze leero kusomesa busomesa balabe nti tubafaako gye basula naye bo beenyigiremu buli lunaku okulaba nti balongoosa we basula abatuuze temwabagambye mulongoseza abatunuulira butunuulizi abatuuze baane Nakawa mu trading center bansanyusizza nnyo nga tebalinga ebitundu ebirala gye twali tukozeeko ng'ebbanda ne Naggulu abantu beenyigiddemu nnyo neebaza bakansala ne L1 leadership balongoseza buli kimu ffe tugenze kulongoosa aw'effujjo bokka ab'emputtu era tubakozeeko era tugenda bafollowing up ne ku Monday ne ku Tuesday tulabe nti buli awali obubi wonna wateerera naye nga bano abantu baane bakoze bulungi nnyo tubeebaza ekintu mukikola Saturday yokka zino ennaku endala muba mulinda ki ennaku endala tulina abakozi baffe mu divisioni buli kitundu kiriko abalongoosa bakuŋŋaanya naye waliwo era ebitundu ebitatukamu buli lunaku kati tulonda ekitundu ekiri obubi ennyo tetukolako okulw'omukaaga olusembayo mu buli mwezi naye nga omulimu gwo munene naye nga State Council, Kampala Capital City Authority efubye nnyo okulongoosa buli lunaku kati kyetukola leero tulondayo awali obubi ennyo kati bwe tulonze wane Nakawa Trading Center naye ate batukoze bulungi kubanga bafaayo olw'obukulembeze obulungi mainly ba councillors ne LC1 chairpersons muyimbiridde kasasiro kuva bakyusa KCC ogikufuula KCC kasasiro akyagaanye kiki kasasiro abantu tebamanyi nti obuvunaanyizibwa bwabwe okumukuŋŋaanya obulungi ffe obuvunaanyizibwa bwaffe kumwetikkomu bajjako ate nga balina n'omusasulira waliwo kampani ezikuŋŋaanya zibalina okulaba nti zibakuŋŋaanya ffe tulina kukuŋŋaanya mu bantu abateesobola naye otusanga n'omuntu eyeesobola nga naye abikuŋŋaanya n'abisuula awo naye nga obuzibu buva kuba nti abantu tebana mu bwongo bwabwe kumanya nti obuvunaanyizibwa bisaaniiko bwabwe ffe obwaffe kusomba kutwala oba n'okwongera okubakola emirimu emirala ne si kubakuŋŋaanyiza kasasiro yenna okuŋŋaanya babikuŋŋaanyiza naye ne bimalawo wiikisi 2 ate ne bidda mu mwala okuva KCC yafuuka KCCA tewali bisaaniiko bibeera ku kkubo oba wonna ne bimalawo wiiki tukuŋŋaanya ebisaaniiko buli lunaku era abantu balina n'essimu ya executive director bamweza ka message n'agamba town clerk duka wano waliwo eri biri wano nemuŋŋaanya bironda enkya agamba birina okuvaawo kati nolwekyo ebisaaniiko tubikuŋŋaanya buli lunaku tebisula bwe bisula tubeera tuli ku ttabu kubanga tuvunaanyiza okulaba nti tukyusa Kampala era tulina kukoleramu n'abatuuze tetusobola kukyusa Kampala ffekka jawo nga abatuuze benyigiddemu ne bavaamu enkola eyo ey'okulowooza nti ffe tulina obikuŋŋaanya balina okukoleramu naffe lwa giravuzi n'ebiringa ebyo ensonga ezo abakyala abo abakuŋŋaanya bakoze omulimu mulungi nnyo era tubeebaza gloves tebalina oba zikaddiye enjeyo tebalina balina obweyo obumpi bwe buti tebalina nose whatever protecting ku nose tebalina gumboots executive director yamaze otutegeeza order yawedde tugenda kuleeta ebyo byonna n'ebikola abakozi 10,000 buli omu afune then tuloke tukyuse management yaabwe badde mu community based organizations kuba bonna twabateeka mu community based organizations kati buli myezi ebiri n'esatu bajja kubanga bafuna ebyo ebikozesebwa ebipya tuvunaanyizibwa okulaba nti babifuna
ne banaabazi mu community based organizations. Ate bina ensonga gye bagudde kendala nga balwadde tetewali musawo abafaako babenyinyala abasawo tetugenda kikkiriza kubanga abasawo basawo baffe ba gavumenti Kiswahili Center Naguru Hospital ne Bukoto gye tugenda okumaliriza okuzimba tuvunaanyiriza okulaba nti abasawo abo bakola ku bakozi baffe ku speed badde bakole emirimu baleme kulwala. Teri musawo gwe basomesa bulungi ayinza kwenyala mulwadde kubanga bano amalwaliro ga gavumenti ate abakozi ba gavumenti abasawo tubasasula tebalina mwezi gwe babanja n'olwekyo tujja kufollowinga keesi eyo bwekiba kitagisa teekawo desike yaabwe ejja kuteekebwawo tulabe nti babasosola. Tukitwale nti obutasasulwa oba obutaba na bikolwa n'ensonga eziringeza abakyala abana balongoosa enguudo zaffe n'ebitundu byaffe kyekiviiriddeko oba kyekimu ku kiremeseza kasasiro mu kibuga Kampala. Abakozi baffe bano aba cleaninga n'abasweepinga n'abadisiltinga tubasasula era executive director yagamba tagenda kuddamu kusasula mukozi yenna kufa abakozi abakulu ne ba politicians abafuna sente nnyingi katana kusasula abakozi bano bonna basasuddwa. Bosanga abanja ayinza okubanja omwezi nga waliwo ensobi yali ku lukala lwawe kwe basayininga osanga keesi emu n'emu naye toyinza sanga nti kati babanja ogw'omwenda executive director yalagira tusooke tutereeza olukala lwawe enkala zaabwe zonna era basasuddwa bonna. Kati bosangayo abanjayo nga waliwo ensobi era gye tugenda okutereeza nga omu n'omu naye si bonna nti babanja. N'ekizibu kyenfunye nammwe yonna gye tuyitidde Mulago Makindye ne Nakawa mulongoseza kuno kungulu munda temuyingiddeyo yonna gye tuyise kiki munda tuyingidde side eno ya university bakuba abakulembeze nga bwegambe bategere tugenda kulongosa Nakawa kye bakoze ne bakunga abantu kyembasiimye nti babadde balungi nnyo ne benyigiramu ne balongoosa. Kati ffe tuyingira munda babadde ab'effujjo waliwo ebimba bitumenye bicontainer ebibi bikantini ebibi tubimenye naye nga ate ne balandlord bennyini basanyufu nga tubimenya. Mu katale wane Nakawa tulongosezzaako naye olw'omukaaga lubeera bize nnyo kizibu nnyo okulongoosa Nakawa mu katale nga bw'oyagala. Tujja kulongoosaawo enkya ne ku Mande nga bizinesi ekendeddeko naye ku Saturday buli omwa shoppinga Nakawa n'olwekyo tujja kuba twongera okulongoosa nga bulijjo. Naye abantu b'e Nakawa bakoze bulungi bagende mu maaso nga bateeka ebisandiko yaabwe mu buveera bitwanguyire ffe okutiko mu loole yaffe okutwala. Makulisaayo mwena bannakampala gye tubadde Mulago Makindye ne Nakawa mu kulongoosa olw'omukaaga olusembayo buli mwezi wadde nga KCCA eri mu kaweefube ow'okulwanisa kasasiro mu kibuga Kampala. Njagala kujjukiza gwe munnakampala nti obuvunaanyizibwa bukyali bwaffe okulaba nga ffe tutandikibwako okuyamba ku KCCA kasasiro afuuke bufuusi lugero mu kibuga Kampala. Ate rimwe abakozi abalongoosa ekibuga kyaffe Kampala buli lunaku. Town clerk owe Nakawa omuwulidde essuubi ly'abazizzaamu bakola butaweerwa okulaba nga batereeza ensonga zammwe. Ate ku ebyo Manso Ssaawo mbadde Simon Maseruka program ono e Kampala tubadde ne bannaffe aba Kampala Capital City Authority. Lwaki sikusibulira wano ne nkugamba nti weeraba tusinkana omulundi ogujja tova ku Bukedde TV.